president elect munaffe Dr. Samoei William Ruto ne mukulembeze wawo olunaku olwajjo yategeezezza mu tweet ye nti yamukubiddeko essimu ne boogera namugamba olaba bukudde bwenakuwa bwe bwakoze sibyamu aba social media okode bwenakuwa obulabye nagamba gira booti ojja kubeera nga entebe ogikwata era naye ndowooza obukodyo yabukozesezza bulungi nnyo omukulu yali wano 2016 n'amukwatizaako naye ebaali sebbeeyi waggulu eyo nga bagenda maaso ati byali bya campaign tebesemberera yatuula eri omugobereri nga tuula eri yambo gye kyamuza nagamba temuddamu tukompeyalinga nazino zitakataka oyo bw'atabala n'amenya statement ya takataka yatukoze bubi naye okuzingira ddala yabakoze bubi obubaka bwo bukyayika abakulembeze ab'enjawulo East African Community ndowooza bonna naye sinaba bwa Paul Kagame yamunyozayozezza bambi mbadde sinabulenge kanonye wano obubaka balinengero wa munnaffe wano Salva Kiir Mayaditi nengero wa munnaffe On behalf of the government and the people of Rwanda, I congratulate our brothers and sisters, the people of Kenya, for conducting peaceful elections. Biden bwasooka ne bujjira kuba baddamu ne babujungula nti bali buyozayoza Odinga. I also congratulate His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Actually ndowooza tituyinza kwebaza Kenya na buwanguzi n'otebaza Kenyatta. President, yes. Tosobola butamwebaza kubanga in fact ate kitoka ku East Africa abadde ne ssentebe agenza okuvako nga essentebe n'engeri gye bakozemu okusobola okulaba nga bazza emirembe wakati wa mawanga ate bw'otwogera ku Rwanda n'ebibaddewo ne Congo, so kiba kya buli az'amaanyi obuteebaza musajja mukulu obuteebaza musajja mukulu oyo Kenyatta mu nteekateeka z'okuzza emirembe n'okubatabaganya. Aho wakati no tuyinza okubanga nze nwanye gambo kyogerako obo kitandika niyinza okubanga nyina obutakkaanya nze ne Fede Muhammad Wamala n'alwana nnyo okusobola okulaba nga tutabaganya obutakkirizanya bwange naawe yo Wamala aba azannya ogugwe naye nga fe obwaffe yabagezezzaako yanti yaba akoze ogugwe kati mwe abeesuddemu embazuulu ate kati mufuuse ekizibu naye nga yo oli aba azannya epaati ye olaba n'okwogera obwogezi nakyo kibeera kikulu nti mukwateko mu ngalo muwe credit okuyita abantu bano ayogeremuko nabo naye togamba kutabaganya nekubaddewo toyinza toyinza kimenyawo president yamugambye nze nagamba ojja kubeera president we Kenya president nga yamugamba yamulagulirawo nagamba ojja kufuuka president ojja kukulembera Kenya bino ebya social media ndaba abaana basiimula emoloka enamba ne social media tetuli basonyiwa baanamu nalabye tweet ya Dr. William nga yebaza bannamasaka bokaboka no nabe Rutoma bannage wakiri musitema naye munabe bukakata mbone najera nagenda fufula bena yoni nezija bannage naye baziza bannamasaka bano baleka ndowooza ku naffe William Ruto be bannaffe abakapchorwa ne Sebei kubanga bo tunaisinisi ya abakalenjini balina omusaidalo gwatagana ne bannaffe abo abakapchorwa akapchorwa kiprotichi bani abave kapchorwa balina eggwanga lyabwe lina ensibuko ddala baganda ddala bani bamunaffe William Ruto era bo waabwe batugambye nti Bible ekyaliwo omusayi gwabwe benze n'obigatto gambi baganda ddala banya baganda baluganda kyentegeeza nti omusayi gwabwe abakalenjini ne bannaffe abo bave kapchorwa buko bonna balina akalanira ddala n'abakalenjini kyova olaba ne bannaffe abali mu nteekateeka eya FGM batawanyizibwa nnyo ebitundu ebyo bano bamanyi okusala ne badde Kenya bano ne badde eno bano ne bakola bati balina ebibagatta ebiwerako naye ku mulundi guno eno katusuubire omanyi kaakati akalulu kawedde bannayuganda tubadde nnyo no interest era tukyalina nnyo interest mu kalulu ak'eggwanga erya Kenya kubanga bingi bye tubayigiddeko bingi bye baatuyigirako kuba ffe twasooka mu kalulu ate naffe waliwo bye tubayigiddeko oba oliawo mu mwaka gwa 2026 bye tagenda kola kikwerabira naye ku mulundi guno katusuubire nti ensonga ey'ebyensuubulagana Dr. William Ruto mu kisanja kye
ebintu bineno binakyukako mu kisanja kino kyonna wakati mu kutendereza president avaako kyobaolyawo n'omukaga agukutemu abadde ssentebe biki banafe abasuubuzi babadde babonaabona nnyo. Actually mu East Africa relationship y'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda ebulamuko kubanga eterezebwa bulungi nnyo. So katusuubire nti omukulembeze omujja eyawagiddwa obaolyawo bannayuganda eyabadde yeesungibwa abamu ku bannansi b'eggwanga erya Kenya ng'akadde kano tulabye Kenya yonna kyenkana ng'ecelebratinga okubanga yalondeddwa. Katusuubire nti engeri gyali omupambanyi engeri gy'abadde era nga musajja muna bizinensi anaategeera obulumi bannaffe abasuubuzi bwe bayinza okuyitamu naddala ng'emmaali egaaniddwa okubanga ebaako n'ekifo mwetuuka. Ku mulundi guno eno tusuubira okuba nti bigenda kutambula bulungi relationship ya Uganda n'eggwanga erya Kenya naddala bwe kituuka ku kutunda ebintu nga kasooli amagi enkoko n'ebirala bwe bityo kubanga bw'otunula ekonomi yaffe nga Uganda okusingira ddala tuli balimi tuli balunzi omwo mwe tujja akasente kaffe. So tukkiriza Mukama Katonda nti ebintu bineno binaatambula bulungi ate mu nteekateeka ey'ebyobusuubuzi. Nedda yabavuma yabagamba mazima nakuba mazima galuma n'abasuubuzi bagambire ddala baleme kwanika kasooli mubisi era bajjamu bagobya amagi enkoko baziwe emmere yeetaagisa obulungi bajja gabagobya naffe twetereze nga Uganda. Tewali kika kya kasooli oba tewali mutindo gwa kasooli guyinza kuba mubi nnyo okusobola okulema bannakenya consuming. Mb'okigamba balya takataka sogedde bubi munnakenya alya kasooli n'amulya buwunga kati mweno bwe mugamba nti kyatujja kulya munnakenya amufumba mpeke munnakenya ebyo byonna byakwekwasa ye munnakenya basobola okumula naye abakebera omutindo ebintu ebikola nnyo kati gwe genda onoge kasooli womubisi omwanike omutuuse wali ku kyuma bagende bamukubemu ekite kiiso bagenda okubujjayo nga bwe bajja ne Uganda okwegulira kasooli bwe bagenda ku Misiri batwala n'akakyasinza okuba akabi kati Uganda kasooli ye gwatutte eri gwe bafuula omubi ennyo naye nga bo bagula ne bagulira ddala n'ebikongoliro tebabireka mu nnimiro. Naye ebyo byakasooli lwali lutalo lwa byanfuna alisidomene akitegedde nti waliwo kubanga baali batwala quality nga y'emu ebbanga lyonna n'okuba nti baali balimye ekyabwe nga baagala protectinga katala akaabwe kyebava bateekawo embeera tekyali ekyo kyokka mukulu wamala Abanakenya nabo beekolamu omulimu bajja eno mu Uganda ne basuubula ebintu byabwe bo ne babizaayo eri kakati n'abasuubuzi mu ggwanga erya Kenya nabo baali baprotectinga kino kiringa kakati ne mu ggwanga erya Sudan bannaffe abava mu bitundu bya Northern eyo bagamba nti ne bano nabo bajja ne basuubula ne babitwala mu ggwanga lyabwe ne batunda ssente nnyingi. Jjukira nti Uganda akasente kaffe bambi value eriko wansi kati abasuubuzi okuva mu ggwanga erya Kenya bwe babye ekimira eno ne babitwala eri bo basigala bafunamu kati nabo ka gurupu kaabwe ako kaali kaagala ku protecting ekyabwe kye batambuza ng'ogyeko olwo olutawo olugamba nti baali balimye nga gye biri biyitirivu nabo baali baagala kubyenonera wano kubanga era bw'otunuulira abamu ku basuubuzi waliwo abatabiyingiza direct mu ggwanga erya Kenya naye ng'awaawaawo ku nsala awaawaawo basobola okugulirawo ebintu ndowooza kye baali baagala ekyo kyogerako ne mukyala Rebecca Etola Kadaga minisita wa East Africa yavaayo n'agamba nti abasajja batudondola mu nnimiro yaffe ajja n'agula omusiri nga gukyali naye lwaki abakudondola n'atwala buli kimu lwaki olowooza yala tuyinza kubanga olina kyotunda nga yaleze okukuba Uganda eyitiriza ekisa mu ggwanga erimu wano ku muliraano tosobola kutambula n'ogenda ng'osalimbirayo mbunzize kugula kintu ku misiri naye kati ekigula eryato ogire oyinza okuwonya mwami Odinga ng'ate yagambye ayinza okubikomyawo era natagenda mu kooti mwami Odinga oba n'agendayo kisoboka singa abasajja bakulu banaabatuuza onagamba nti emanyi kino nakino tusobola okuba nga tukola kino nakino okusobola okukola nga tuzza ku kino nakino naye Odinga gwe mmanyi kale kati mulemawo wennyini tujjewo mu message eno tugenda kudda n'ensonga ziri mu Daily Monitor wano ne Observer bawandise bingi nabyo naye message eno nayo nkuluka tusooka ate tugikuwe ate tukomemu oluvannyuma.